Okukkiriziganya kuno kutuukiddwako mu lubiri lwa Ssaabasajja Mengo ng'abakungu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda ne mu kitongole kino ekya Uganda Bureau of Statistics balina bye bakkaanyizaako nga batuuka ate ku ndagaano eno. Engalo ez'amaanyi. Okusinziira ku bakulu mu kitongole kino, Buganda erina ebintu bingi omuli amagombolola, emiruka ko n'ebirala, wabula nga byonna ate byetaagako embalirira ennungi okusobola okutuuka ku nkulaakulana. We know you have a developed local government administrative system up to the village level. You have Batongole, Miruka, and Gombololas. And in the scheme of the national production, we want to target community information statistics. And we know with their network, we can develop the system that will help you in running the kingdom. Bano bongeddeko nti bajja kwongera okuwaayo ebyetaagisa mu mbalirira nti Buganda kwe batandikidde osanga n'Obwakabaka obulala bunaabegattako mu kaweefube okuleetawo enkyukakyuka mu ggwanga. Try as much as possible send more equipments so that we organize the statistics. We are also deploying 2 senior statisticians, Betty Naova, to be in charge of capacity development of the staff in the unit. Okusinziira kwa kulira ebyensimbi mu Bwakabaka bwa Buganda Waggwansibirwa ategeezezza nti Obwakabaka bulina ebintu bingi omuli ministries mu Bwakabaka, companies, kyokka nga byonna byetaagako embalirira ky'ekitongole kino babadde bumu mu kaweefube ow'okuggusa enzikiriziganya eneekoleddwa olwaleero. Olw'obukulembeze wamu ne cabinet mutulungamizza bulungi mu nsonga eno era tuginamu essuubi ly'amaanyi nti ejja kuwagira emirimu gya ministries mu Bwakabaka, ejja kuwagira emirimu gya makampuni g'Obwakabaka, ate naffe tujja kuwagira enkulaakulana y'Obwakabaka wamu ne Uganda. Ate ye Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga annyonnyodde nti endagaano eno ejjidde mu budde obutuufu olw'ebyetaago ebyetaagisa embalirira ennungi nga emmwanyi ezalinnye ezitundibwa ebweru w'eggwanga nga kino kijja kuteekawo enkulaakulana mu ggwanga. Uganda yalinyisizza omuwendo gw'emmwanyi ezitundibwa ebweru. Ffe kaweefube tumumazeemu emyaka 4 mu nteekateeka y'emmwanyi terimba. Tugenda mu magombolola ag'enjawulo ne tutwalayo emmwanyi okusinziira ku bwetaavu. Wa gye batalima mmwanyi tunaabijjawa? Kyetaagisa okuba n'ebibalo. N'olwekyo ekitongole kyammwe eky'ebibalo kijjidde mu kiseera kituufu. Tutegeere obwetaavu bw'abantu naddala abantu abeetaaga okubeerwa. Ayongeddeko nti ekitongole kino kirina obukugu obumala ssaako n'obuwagizi bwa gavumenti. Awo nno nga Buganda bajja kubawa ennambika y'obukulembeze mu Bwakabaka obwa Buganda nabo ate babayambeko ku mbalirira ennungi. Esobola okuba nsaale nnyo mu kumanyira ddala obwetaavu obuli mu bitundu eby'enjawulo obusobola okuleeta enkulaakulana mu bantu. Obwakabaka nga bwe mumanyi buwagirwa nnyo abantu era Kabaka alina abaami okutuukira ddala ku byalo. Tusobola okukuŋŋaanya ebibalo bino nga mwe mutuwa obukugu ffe nga tubawa ennambika y'obukulembeze mu Bwakabaka. Ono agamba nti Buganda yeesingamu abantu n'ebintu ebyetaagako okubalirira obulungi ate nga n'abantu naddala abalimi beetaaga okujja mu mbeera gye balimu. Tusobola kusalawo nga tumaze kumanya bantu kye beetaaga. Owa Uganda Bureau of Statistics bw'agambye bw'atuwadde ku bibalo nti abantu abasukka mu kimu ekyokusatu abali mu Uganda bali mu Buganda. Ate ebyenfuna bya Uganda okusukka ebitundu 5 biva mu Buganda. Ekyo
kikuumibwa kitya, kirinyisibwa kitya, beetaaga biki, bibalo. Ramla Katumba, Gro STV Select, enjawulo.